أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شعاع من رضاه يطفئ غضب ملوك أهل الأرض، ولمحة من غضبه تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا، وقطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاه تجعل من الكافر وليا. سبحانه أعد الجنة والرحمة لمن أطاعه، وأعد النار وسخطه لمن عصاه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحابته وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tusaba Allah nanyini buyinza nanyi matenda tusime, tumusaba Allah tuseeko obutebenkevu n'abantu baffe ne umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okutwaliza ewamu. Tumusaba omutonzi Allah awonye abalwadde endwadde ezibaluma, amalire abalina ebizibu byabwe. Tumusaba Allah afuule Uganda ffe ensi ey'emirembe, Allahumma amin. Abampuliriza, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe oguyitibwa As-Siratu An-Nabawiyya, ebyafaayo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama, era nga wetwogerera twatuuka ku baana b'omubaka. Abaana b'omubaka sallallahu alaihi wasallama bali abaana 7, abaana abana babuwala, abaana ab'obulenzi bali 3. Era nga omusomo gwaffe ogwo ba topiki yaffe eyo tugenda kubanga biiznillahi tabaraka wa taala tugiwunzika olwaleero, ekwatagana ku baana b'omubaka sallallahu alaihi wasallama, oluvannyuma lw'okuba nti twasooka kulaba bakyala bannabbi sallallahu alaihi wasallama. Allah yasiima n'asalawo kuba nti abaana b'omubaka sallallahu alaihi wasallama abaana 6 bonna ba mukyala w'omukulu gwe bayita Khadija radiyallahu anha. Omwana ow'obulenzi omu gwe bayita Ibrahim yamuzaala mu muzaana we gwe bayita Mariyatu al-Qibtiyya. Abampuliriza, omulundi ogwaggwa twayogera ku muwala wa Nabbi gwe yayagala ennyo gwe bayita Fatima. Fatima omubaka yamwagala nnyo sallallahu alaihi wasallama olw'ensonga ezitali emu bbiri, kubanga ensonga eyinza okuba nga ekulembera ensonga ezo kubeera nti abaana b'omubaka bonna baafa fi hayatihi, mu bulamu bwe ng'omubaka tannafa, okuggyako Fatima ye yafa oluvannyuma lwa Nabbi nga wayise emyezi 6, abamu bagamba 5. Kale no omubaka yamwagala nnyo bambi, era bwe yajjanga omubaka n'asituka n'ayaniriza muwala we n'amutuuza ku lusegere lwe, nabwe kityo Nabbi bwe yagendanga ewa Fatima bw'atyo naye n'asituka n'abeera ng'atuuza taata we amugamba atuule ku lusegere lwe. Yamwagalanga nnyo, yamuyitanga ya umma abihi, yamuyitanga maama wa taata we. Awulidde okwagala okwo. Kale no ebimukwatako ndowooza mujjukira twabiraba bulungi, era nga teri kibulayo nnyo kujjako okugamba nti waqad aashat Fatima radiyallahu anha fi kanafi zawjiha Ali ibn Abi Talib. Fatima yawangaala ng'awangaalira wansi wa bbaawe amanyikiddwa nga Ali ibn Abi Talib, hatta laqiyat rabbaha, okutuusa lwe yasisinkana omutonzi Allahu tabaraka wa taala. Naam, amakulu baada wafaati rasulillah, ekyo kyaliwo oba okufa kwa Fatima kwaliwo oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka sallallahu alaihi wasallama nga wayise emyezi 6 oba emyezi 5 nga bwe tugambye. Wadufinat bilbaqi, era n'abeera nga yaziikibwa mu limbo ey'e Madina emanyikiddwa gye bayita Baqiya. Ndowooza abaagendayo mugisika bulungi nnyo, abaagirambulako bagitegeera limbo eyo gye bayita Baqiya. Abampuliriza, bwe tuba bwe tutunzise Fatima, ekitegeeza twakalaba abaana b'omubaka sallallahu alaihi wasallama 5. Qasim yasooka,
tulaba Zainabu, tulaba Ruqayya, tulaba Kulthum, kakati Fatima naye yuyo tuba tumuwunzise. Kati tuba tubuzaayo abaana babiri era betugenda okuba nti tuwunzika nabo, abaana b'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Abaana abo nga si balala, omwana namba 6 Abdullahi radiyallahu anhu. Abdullahi ono mutabani w'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Wulda Abdullahi fi Makka ba'da al-bi'tha, yazaalibwa mu Makka nabbi yita nasenguka, era omwana ono yazaalibwa omubaka Allah amaze omutuma. Kwawukanako n'abaana b'omubaka abalala abasooka we yabazaalira Allah yita naba kumutuma, naye ono Abdullahi nabbi yali amaze okutumibwa. Wa huwa awwalu abna'ihi adh-dhukur alladhina wuldu ba'da dhuhuri al-islam. Amakulu y'omu ku baana be ab'obulenzi abaazaalwa oluvannyuma lw'okweyoka kw'obusiraamu. Samaahu nabbi sallallahu alaihi wasallam biismi abihi Abdullah, omubaka yamutuuma erinnya lya taata we. Amakulu omwana ono omubaka yamubbulamu erinnya lya jjajjaawe kuba taata wa nabbi Abdullahi. Kati ono Abdullahi aba jjajja wa Abdullahi, amakulu nabbi yamutuuma erinnya lya kitaawe. Ono omwana ye gwayita jjajjaawe. Wakannaahu bitahir, kigambo yamutuuma ne tahiri, wa tayyib n'amutuuma tayyibu, n'amutuuma mutahhir, n'amutuuma ne mutayyib. Amannya gonna gonna gategeeza butukuvu na bulungi. Kakati وقد سمي وكني بذلك لأنه ولد بعد النبوة. amannya ago lwaki omubaka yagamutuuma bw'ati obutukuvu na biki obulungi, olw'ensonga nti yazaalibwa luvannyuma lwa kutumwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naam, wanadhuran likathrati asma'i Abdullahi, mpozi amannya ago okuba nti gaali mangi mangi aga Abdullahi. wajadna man yaqulu inna hadhihi al-asma' li awladi akharina لرسول صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها. waliwo abatuuka okulowooza era ne bagamba nti amannya abaana ba nabbi abalala Khadija wali abaana abalala. Kati amannya gano ge tulabye nti Tahir ne Tayyib ne Mutayyib, kakati waliwo abalowooza nti asimanya nti geetoolera ku mwana omwawula, bagamba abo bonna bonna baali baana ba nabbi. hatta tasawwaru ahaduhum anna Khadija radiyallahu anha waladat marrataini tawaman. bam baatuuka okukuba ekifaananyi basika ebitaliyo nga bagamba nti maama wakiriza Khadija yazaala abalongo emirundi ebiri. amakulu fi marratin, omulundi ogumu, fi marrati al-ula, omulundi ogwasooka, waladat Tayyib wa Mutayyib, tiyazaala Mutayyib ne Mutayyib abalongo abasooka. wa fi marrati thaniya, ate omulundi ogwokubiri n'abeera nga yazaala waladat Tahir wa Mutahhir, n'azaala Tahiru ne Mutahhir. Olabye bwe baabisika tebiri ebyo, wabula ekiriyo nti amannya ago gaali ga mwana omu gwe bayita Abdullahi. illa anna hadhi aqwali gayla mashhura, ebigambo ebyo twogeddeko newakubadde waliwo abyo byogera naye situyinza byetikka, tebimanyikiddwa nnyo. walam yujma alaiha, tebabyegattako abamanyi. naam, walmujma alaihi, wabula ebyegattwako annahu sallallahu alaihi wasallam anjaba Abdullahi ba'da al-bi'tha, nti nabbi yazaala Abdullahi nga amaze okutumwa. wakad maata saghiran fi Makka, yafiira mu Makka Abdullahi ono. wadufina bilhujun, naziikibwa mu kifo ekyo kye bayita al-hujun. Abdullahi bw'atyo naye yafa muto ng'era bwe twalaba Qasimu naye bwe yafa nga muto. Allah yagezesa omubaka we sallallahu alaihi wasallama. Kakati omwana ow'omusanvu ye Ibrahim radiyallahu anhu. Ibrahim ono wulda Ibrahim bil Madinati Munawwara, ono ye yazaalibwa mu Madina ng'omubaka amaze kusenguka. fi shahri dhil hijja, omwezi gwali gwa Desemba gwa Dhul Hijja, sanatu 8, embala y'Ekisiraamu gye tuliko, sanatu
ثماني من الهجرة omwaka gwali gwa 8 naam omwezi gwa Zulhijja omwaka gwa 8 wa huwa alwahid min ghairi Khadija abaana ba nabbi omusanvu nga bwe tugambira nga bwe twagamba omukaaga gwa Khadija naye Ibrahim yeka atali wa Khadija fa ummuhu Mariyatu al-Qibtiyya maama we bamuyitanga Mariyatu al-Qibtiyya yali muzaana wa Mbaka sallallahu alayhi wasallam nga bwe twagamba kyali kikkirizibwa okubeera nti omuntu yeeyambisa omuzaana nga bwe yeeyambisa mukyala we Allah yagamba nti walladhina hum li furujihim hafizun naabo obaabo abakuuma obwerere bwabwe ne baba nga tebalina gye babutwala illa ala azwajihim okujjako eri bakyala baabwe aw ma malakat aymanuhum oba abazaana baabwe abo nno be baterenyezebwa ku nsonga eyo abo gayira malumin tebanenyezebwa kubeera nti oli agenze eri mukyala we oba agenze eri omuzaana mpazi twagamba tewakyali kye bayita buzaana na buddu byaggwawo nawakubadde tubisomako naye byaggwawo abantu abaliwo kati bakozi genda ku kyeyo oluusi ng'ekyo nga kya kontrakiti myaka bwegiti bbanga bwegityadde ewaabwe ayinza n'obutaweza kontrakiti ayinza obutagimalaako olw'okuyisibwa oluusi obubi oba olw'ensonga endala n'abeera nga adda ewaabwe so nga munnange omuddu n'omuzaana baabanga omuntu abalina nga abafuga era nga maali ye asobola omutunda era ne bwe kuba nti kumusikira ng'afudde baba basikira omuzaana oyo n'omuddu ebintu byali birala nnyo naye Allahu tabaraka wa taala bw'atyo bw'akyusakyusa embeera yajja egiraagira mpola mpola nebanga kati tokyayina oyinza kugamba nti erinawo eri kakati omubaka sallallahu alaihi wasallama omuzaana ono ani yamuwa oba yamugjawa waliwo omusajja gwe bayitanga Makawukisi yali akulira Masiri wano abeera nga Sikandariya eyo abalala gye bayita Alexandria omusajja oyo nabbi yamutumira omubaka sallallahu alaihi wasallam egimu ku mirimu gye yakola yatumira bakabaka yabatumira ababaka nga babakoowoola omubaka abakoowoola basiramuke bawone kakati eyatumwa wano baali bamuyita Hatib bin Abi Balta'a omubaka gwe yatuma ajje wa Makawukisi obutuufu yayaniriza bulungi nnyo omubaka w'omubaka amakulu nabbi gwe yatuma n'amwaniriza n'amuwa obugenyi n'amuyisa bulungi newakubadde teyasiramuka yatya abantu baatwala munnanga abamu nno ensobi ze bagwamu zeezo n'agamba nandisiramuse naye ate n'atya omuntu so nga omuntu bw'aba asazeewo okusiramuka kiba kirungi okuba nti aba talina gwe yeetaaga kuddamu kutya okuggyako omutonzi Allah era aba ajja kumufulumya mu buli zibu bwonna ng'abamu bwe babikola usanga ng'asiramuse okuva mu famire si nsiraamu ne basooka bamukyawakyawa mu biki ate bwe bamala ne bagonda tewekanga afuuse ensonga y'okuba nti n'abalala basiramuse kakati Makawukisi oyo teyasiramuka yatya abantu naye nga teyayanukula bubi omuntu omubaka gwe yatuma Hatibu yamwaniriza n'amuwa obugenyi n'amuyisa bulungi era bwe yali addayo n'abeera nga mugamba addeyo n'ebirabo abitwalire nabbi ebimu ku birabo bye yamuwa mwalimu ennyombo twagamba taata waayo abeera mbalaasi maama waayo abeera ndogoyi ebeera wakati awo n'amuwa ne himaaru endogoyi mpozi era mbi yamuwa mwalimu ne abazaana babiri awo tubadde twagala abazaana abo kwaliko Mariyatul Qibtiyya omulala nga bamuyita Sirin omubaka n'atwalako ono Mariyatul Qibtiyya gwe yazaalamu Ibrahim kakati ate Sirin n'amuwa omutontomi gwe bayita Hassan bin Thabit omubaka alina abatontomi be Hassan bin Thabit
yali mutontomi wa Mubaka sallallahu alaihi wasallam. Ka'b bin Malik naye bw'atyo, ne Zuhair bin Malik naye bw'atyo, ne Abdullah ibn Rawah baali batontomi ba Mubaka sallallahu alaihi wasallam. Kaakati Mariyatu al-Qibtiyya nazo tulabe gyeva kufuuka omuzaana w'Omubaka sallallahu alaihi wasallam. Wa akhwaluhu Masriyun, tuba tubuuzibwa bakojja ba Ibrahim mutabani wa Nabbi baani be baliwa, tugamba bakojja be baali ba Misiri, kubanga Mariyatu al-Qibtiyya yavaawa? Yava Misiri wano. Wakad aqa anhu Nabbi sallallahu alaihi wasallam fi yawm subu'ihi, mpozi Omubaka yamusalira udhuhiya kuba kati mu Madiina obusiraamu bwali bumaze okuba nti ayaati zikka eziragira Nabbi okukola bino okukola. Kyamakulu waliwo embeera oluusi ezitaali mu Makka era nga bwekityo bwe kiri. Naye mu Madiina yamala okutebenkeramuyo n'abeera nga yakkako amateeka ago agaali tegannamukkako Makka. Kaakati n'abeera nga omwana ono bwe yaweza ennaku 7 yamusalira Omubaka sallallahu alaihi wasallam, yamusalira aqiika. Watuwuffiya wa umruhu 16 shahran, yafa Ibrahim nga ebbanga Allah yamuwa lyali lya myezi 16, sigwe mwaka gumu n'emyezi 4. Omwezi gwali gwa Rabiul Awwal, omwaka gwa 10 mu mbala ey'Ekisiraamu. Wadufina bilbaqi' baada an salla alayhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, era ono naye yaziikibwa mu Baqi' Ibrahim Omubaka oluvannyuma lw'okuba nti Omubaka yasaalira jeneza ye. Waqad sarra Nabbi sallallahu alayhi wasallam biwuladati Ibrahim, Nabbi yasanyuka nnyo ng'azadde omwana ono Ibrahim. Wasammaahu bi ismi jaddi Ibrahim, n'amutuuma erinnya lya jjajjaawe Ibrahim, era eyali Nabbi munne. Nabbi Ibrahim ndowooza ebyafaayo bye mubimanyiiko. Omu yekka bw'ati yali azitowa kibiina kiramba. Allah yagamba inna Ibrahima kana umma. Ibrahim yekka bw'ati yali alinga kibiina kiramba. Subhanallah. Kale no Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabbula mwana oyo erinnya lya Nabbi Ibrahim, kuba Nabbi munnaye kwasibira. Bw'oba baze bajjajja ba Nabbi ow'amakumi 20 gwe bayita Adinaani, mutabani wa Ismaila mutabani wa Nabbi Ibrahim. Kale no omwana oyo yamubbulamu erinnya eryo lya Nabbi Ibrahim. Omubaka yanakuwala nnyo hazna limawtihi huznan shadida, yanakuwala nnyo ng'omwana Ibrahim afudde, kuba yali asanyuse ng'amuzadde, ng'alowooza oba n'amuddira mu bigenda biki, naye obutuufu buli nti bannabbi tebasikirwa mu mbeera yagamba nti avuddewo nti omwana asikire ng'embeera eza bulijjo. Newaakubadde waliwo abazeeyi abaali bannabbi n'abaana baabwe nga bannabbi, naye ekyo tekyajja mu nsengeka gye tukoonyeeko nti yabyansikirano, nga bwe tulaba Nabbi Daawuda we yafa, mutabani we Sulaimaani yali nnabbi. Nabbi Yusufu alayhi salaam taata we Yaqubu yali nnabbi. Yaqubu yennyini taata we Ishaaka yali nnabbi. Ishaaka yennyini taata we Ibrahim yali nnabbi. Mu mbeera efaanaganako bwetyo. Naye Omubaka yasanyuka nnyo bambi ng'omwana oyo amuzadde, Allah n'agera naye n'afa. Omubaka n'anakuwala. Waliwo ebigambo bino biri mu Muslim oba hadisi eno nga eva ku Anas mutabani wa Malik, ayina byanyume ku Omubaka sallallahu alaihi wasallama, nga Omubaka yategeeza n'agamba nti wulida liya laylata ghulamun fasammaytuhu bi ismi abi Ibrahim, nafunye omwana ekiro era namutuumya erinnya lya kitange Ibrahim. Tugambe Nabbi bw'oba obaze olulandira lwe asibira ku Nabbi Ibrahim, nga bwe tukirabye bwe tukikoonyeeko nti jjajjaawo wa 20 Adinaani mutabani wa Nabbi Ismaila
ate Ismaila mutabani wa nabbi Ibrahim. Naam. وقد حدث أن انكسفت الشمس يوم موت إبراهيم. waliwo ekyagwawo Ibrahim lwe yafa naye nga tekikwatagana na kufa kwe. Waliwo okukwatibwa kw'enjuba nga bwe mutera okuwulira nti enjuba ekwatibwa, omwezi gukwatibwa bwe bityo. Kati enjuba bwe yakwatibwa, faqala nnaasu, abantu ne bagamba nti kusifati shamsa li mawti Ibrahim. Bagamba enjuba kyeva ekwatibwa lwa kufa kwani? Kwa Ibrahim. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yawulira ebigambo ebyo tebyamuyisa bulungi n'akatono. Yalinnya emimbali fakhataba fi nnaasi, n'abeera nga yabuulirira abantu n'abagamba nti inna shamsa wal qamara ayataani min ayati llah. Yabagamba enjuba n'omwezi bubonero nga amakulu bubonero mu bubonero bwa Allahu tabaraka wa ta'ala. La yankasifani limauti, tebiyinza kukwatibwa lwa kufa kw'omu mummwe, wala lihayatihi, oba olw'obulamu bwe. Naam. وقد ظهر حب رسول صلى الله عليه وسلم لأولاده. Omubaka yayolesa okwagala eri abaana be bonna. Naam. Wa hasna riayatihim lahum, era yabalira bulungi abaana be bonna. Walidhalika anzala Khadija radiyallahu anha manzila taliiku biha, yayina obuzito bwe yali abeera nga abulaba mu Khadija, era ayina enkizo yali amuwa olw'ensonga nti yali maama w'abaana abo okujja ku Ibrahim nga betulabye. Haythu razaqahu Allahu minha alwaldu, nga Allah bwe yamuwa abaana nga abamuzaalira ye Khadija. Ekyo omubaka teyakyerabira n'akatono. Wa hinama gharat Aisha radiyallahu anha, ebigambo bino si bipya, twali tubyogeddeko. Aisha lumu bwe lyamukwata ng'alaba omubaka tayosa kujjukira Khadija, n'agamba bannange ng'amulaba min kathrati dhikri nabi sallallahu Khadija, oli budde omubaka ajjukira Khadija radiyallahu anha. Wa qalat Aisha n'agamba omubaka, hal kanat illa imra'atun ajuza, yali mukyala mukadde. Warazakaka Allahu khayran minha, Allah yakukyusizaamu amusinga khayran minha. Yali yeetegeeza ye bambi Aisha ng'agamba nti abdalaka Allahu khayran minha, Allah yakukyusizaamu amusinga. Omubaka n'akyuka feesi n'amugamba Aisha, oba ya Aisha n'amugamba nedda, ma abdalani Allahu khayran minha, Allah teyankyusizaamu amusinga. N'amugamba omukyalo oyo amanat bi idh kafara nnaasu idh kafara nnaasu, yanzikiriza mu kiseera abantu we bampingira. Abagaba biki byo byaleeta diini kyeyo? N'agamba nti wasaddaqatni idh kadhabani nnaasu, omukyalo oyo yakkiriza amazima gange n'aŋŋamba g'oyogera ge mazima, abantu bwe bannimbisiriza nti byoliko bya bulimba. Wawasatni bimaaliha idh haramani nnaas, mukyalo oyo nagabirirwa mu maali ye, seera nabeera nga nnyimiddwa maali y'abantu abalala, nagabibwa mu maali ye. Warazakani llahu minha alwalad, Allah yamumpaamu abaana. Walam urzak min ahadi siwaha, saafuna mwana mukyala mulala yenna. Ate nga tulabye nti omwana wa nabbi Ibrahim yamuzaala muki? Kati nno wano bw'aba mubaka aga nti yafuna amakulu teyaweebwa mwana mu mukyala yenna, yali ategeeza bakyala be nga bakyala be, so si ng'abazaana. Kuba ono Maadi yali muzaana, era ndowooza mujjukira bwe twali twogera bakyala ba nabbi taliimu. Kale n'enkizo eyo omubaka yali nga agirengera, era yali tayosa kujjukira Khadija. Yamwagala nnyo. Ensonga y'omuzaalamu abaana si yeeyo yokka, wabula n'ensonga endala nozamujjukira bwe twali tulaba ebyafaayo bya maama waffe Khadija radiyallahu anha. Oluvannyuma lw'omutonzi Allah tabakuba Khadija
daawa yandikosebwa, omubaka ebintu byandimusobedde nnyo, naye omukyalo yayimirira n'omubaka ng'abakyala abeesimbu bayimirira ne babbaabwe, n'amugumya nnyo mu mbeera zonna. Radiyallahu anha Khadija eyalina ebitendo byonna, eyalina ebisaanizo byonna, oba yalina ebitendo ekugamba ebitendwa ku mukyalo n'agaabwa afunako kimu, naye byonna yabirina. Yali mulungi, olulyo lwe lw'amaanyi, yali mugagga, yali munnaddiini. Ebyo ebitendo muna ebisinkana mukyala kiba kyengera abamuwasizza kyaba awangudde, era bayetaaga okikuuma butiribiri. Tugambye omusomo guno tuguwunzika olwayiro biiznillahi tabaraka wataala, era nga omwana wa nabbi yasembayo Ibrahim gwe tulabye, omubaka anakuwala nnyo okufa kwe, era amaaso gagenda ne gakulukuta amaziga. Abdurrahman bin Auf neyewuunya, n'amugamba wa anta ya Rasulallah, naawe okaaba? Omubaka n'amugamba innaha rahma ya ibn al-Auf, n'amugamba mutabani wa Auf munange Abdurrahman, kusaasira. Omubaka yali musaasizi nnyo sallallahu alayhi wasallama. Yagamba inna al-ayna latadma, yagamba amaaso tegagaana kuvaamu maziga. Wa inna al-qalba la yahzan, omutima gunakuwala. Wa inna lifiraka ya Ibrahim, okubeera nti ojjulukusa ogenze munnange, wa inna lifiraka la mahzunun, tuli banakuwavu. N'agamba wala nakulu illa ma yurdi llahi subhanahu wa ta'ala, tuyinza kwogera binyiiza mutonzi Allah, tuyinza kwogera okuggyako Allah byayagala n'asiima nga byebiriwa, okubeera nti tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, twava eri Allah yewali obuddiro. Abampuliriza, Ibrahim yoyo omwana w'omubaka sallallahu alaihi wasallama eyasembayo mu baana ab'obulenzi, omwana namba 7 gwe yazaala mu muzaana gwe bayita Mariyatu al-Qibtiyya. Okutwaliza wamu abampuliriza, omubaka yali ayagala nnyo abaana be bonna, ate era yali ayagala abaana be okutwaliza ewamu, era nga yali nga yuhsinu ilayhim yariqu lahum, yali alongoosa nnyo gye bali, yali omukwata empola ennyo gye bali, yali abaagala nnyo. Wakad ra'ayna ma kana minhu ma auladihi jami'a, baana be bonna yali mulungi gye baali, yali mulungi nnyo eri abaana be. Okimanyi nti abaana ab'obuwala bo baakula n'okufumbirwa ne bafumbirwa. Kaana yuhibbuhunna, yali abaagala nnyo. Wa yuhibbu abnaa'ihinna, era nga ayagala abaana be bazzukulu be, abaana babawala be, ka hubbihi lahunna, nga bw'ayagala ki? Nga bw'ayagala bawala be yayagala bazzukulu be. Mukkirize tuwunzike ne hadisi eno. Omubaka yagamba, hadisi eri Muslim, anna an-nasa kanu idha ra'aw awwal thamar, nti abantu babeeranga, hadisi eno eri Muslim naye nga eyajogera wano teyajjukirwa, naye nga yayogera hadisi agamba nti anna an-nasa kanu idha ra'aw awwal thamar, nti abantu bwe baalabanga ekibala ekisooka, jaa'u bihi ila rasuli sallallahu alaihi wasallama, baakireetanga eri omubaka. Kimanya abantu b'omu Madiina baali balimi balungi nnyo. Kati fa idha akhadhahu, omubaka weyakikwatanga agamba asaba agamba Allahumma barik lana fi thamarina, ay Allah tuteere emikisa mu bimera byaffe, wa barik lana fi madinatina, era otuteere emikisa mu Madiina yaffe, wa barik lana fi sa'ina, otuteere emikisa mu kipimo kyaffe. Saa eno eba ezitowa ebibatu 4. Wa barik lana fi muddatina, fi muddina,
era otteera emikisa mudde ate kyo kipimo nga kibala lubatu lumu. Ebyo nabino mbaka yasabanga Allah abiteekemu emikisa. Kati yamala thumma yad'u asgaru walidin lahu fayutihi dhalika athamar. Yayitanga omuntu oyo avuddemu ebibala ebyo oba afuuse ensonga y'ekibala ekyo, yabeeranga oluvannyuma lw'okusaba ayita omwana asembayo obuto n'abanga akimuwa. Kiyinza okuba kibala ntende oba ekirala, naye ng'entende ezaali zasinga okwatiikirira ebiseera ebyo. Abampuliriza, omusomo gwaffe bwe gutyo bwe tuwunzise ogw'abaana b'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Abaana be bali 7 era nga beebo be tulabye omu ku omu mu kuddamu kubafunza oba oliawo gwe batagazatagaza abeere nga abakwata bulungi. Abaana ab'obuwala bali 4. Asooka ye Ruqayya, owokubiri Kulthum, owokusatu asooka ye Zainabu, owokubiri Ruqayya, owokusatu Kulthum, owokuna ye Fatima. Be baana ab'obuwala. Ate abaana ab'obulenzi Abdullahi, Qasim ne Abdullahi ne Ibrahim. Mpozi mu basengeka asookera ddala ye Qasim, ye first born w'omubaka. Eyeddako ye yali Zainabu, owokusatu Ruqayya, owokuna Kulthum, owokutaano Fatima, ow'omukaaga Abdullahi, ow'omusanvu Ibrahim. Kansuubire nti amannya ago mangu okukwata. Kuba munnange kyansonyi nnyo okubeera nti omuntu ayinza okubuuzibwa nti abaana ba Nabbi baali bameka, oba kale ekibuuzo ne kijja nga kirimu obwanguko, akimubuuza nti abaana ba Nabbi yogerayo kooba 2 3, n'oba nga mu butuufu tolina gw'omanyi, kiba kikuweebudde nnyo era kibeera nga kimalamu amaanyi. Kati chansi bw'ebaawo munnange okutegeera abaana ba Nabbi, eba chansi nnungi era eba chansi nkulu. Osobola n'okubeera nti obayigiriza ate ggwe abaana b'ozaala labe nga bamanyi abaana b'omubaka. Teri kinakuwazanga abaana b'obusiraamu olwaleero nga ku birala bw'oba omubuuzizza abitegeera nnyo eky'enkomerero, naye ng'ebikwatagana n'eddiini nga talina kyategeera. Kaba kamogo ka kika kya waggulu. Kkirize abampuliza tube nga bwetyo bwe tuwunzise ebikwatagana ku baana b'omubaka sallallahu alaihi wasallama. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.